ice abaddewo ne ekimufudde famous nyombo ice ali affordable. Cocaine wa bay. Ice cocaine, yes. So ice crystal meth. Crystal meth. Was no drug ebili cocaine ne ice. Bayone crack cocaine. So kati gram entono ya cocaine. Baina full gram ne half gram. Kati half gram baya mitwalo 5, full gram baya mitwalo 10. Half gram kaba kenkananga kati osolo ko estimatinga kaba katono kati babu pakinga mu buveera buno manye mwanyi atenga nina basako zange zentambuliramu sako zali za amaanyi so kati nga ba client benafunanga bakozesanga cocaine ina abamu we badisa banjola manya out of respect okitegeera. But I'm just using this to enlighten abantu manyi baloza Uganda yeri yedda nenga tuli Shatter Empire there so yes coach Eric yali wano nanti tuli ne coach Eric lero tugenda beach usaamu uko ghetto vibes bichi nera still tuli nono na ghetto youth nenga lero edutainment kusomesa ba youth drug abuse nyinyi nyo ku street bichi so ono gwe tulese today sija mwita professional na ina experience mwecho kwa yali akikozeeko ate na kivaamu kati ali muchi ali mu birala siwe kiri champion obulambuli butya naye obulambuli fit nyo kyo Shatter Empire the fit nyo sazeeko tuli wapo ze tuli naje Eric wale ranizo ko drug wano muyo soko tulire drug kiji wali specifically joli mu yali cocaine ice cyali ki yali cocaine mu kusinga katola jolo gambako nali dira ina wali dira ngabakuwa gwe no tunda yes ngabampa n'entunda because kitandika kitya au wenyine yasolo kwebuza watandikwa butyadi no gamba katika nyingire okudilinga drugs zino ekyosoke dala exposure nina business yange yebala atenga nina basako zange zentambuliramu sako zali za amaanyi so kati nga ba client benafunanga bakozesanga cocaine ina abamu we badisa banjola manya out of respect okitegeera. But I'm just using this to enlighten abantu manyi baloza Uganda yeri yedda nenga tuli mu real life to ebiri byaba ku TV what's happening here right so business eyo kati naberanga client wange afuka close nyo nange mzigala bala yange neva tugende tuchakala tugera mu before atmosphere biki ninga waliwo mu Nigeria muberanga ko ate am treating mu ngeri eri special nagwe mubiro litano oli mu Nigeria wabeera wabatayagala kuwuliriza awuliriza oli mu Nigeria kwaba naye tugenda mu bala kati time eyo nabeera naye yakubiye ku sente na deals yakolao na mu kusente so nga tuyinza ogenda mu club nagula bottle Jack Daniels ne bagiteekawo time ezo nani kyanywa sikyanywa mwenge time eyo nali nnyo mwenge ninga Jack Daniels yinza obeera ku meeza yena abeera mu motoka nga tavaayo nenga bottle weri ku meeza so we tuli tunywa ayagiguze taliiwo kategeera kumbe ye ali mu motoka ali ku cocaine ngwe Nigeria ali dira we ate nga Nigeria mba tuli awo nga amwa sente nyingi twala 3 twala 4 kakadde nga sente zisinge zandibadde za party azwoli omuntu omu ningamba teno kikino kigenda mu maaso nobera curious nnyo kati we nategeera of course Nigeria yali dira yali aguze oyo of course yali trust yaliwo nenjogeramu naye azijukira namwa milioni zali 3 cash namwa milioni zali 3 eza Uganda nampa grams zili worth eyo so kati gram entono ya cocaine baina full gram ne half gram kati half gram baya mitwalo 5 full gram baya mitwalo 10 half gram kaba kenkananga kati osolo ko estimatinga kaba katono kati babu pakinga mu buveera buno manye mwanyi bana batambuza omulonde ngeje obuveera nge bapakinga mu mwanyi batu ya buveera exactly kati nga ate waliwo gye bayita rock okitegeera waliwo gye bayita rock ate nga ya 15
ate ngo yaba bosero nnyo nayo cocaine nga yagira ajja yekutte kikyali kimutumya rock aba yekutte omukona bukonyi nafuka powder nokikwasaganya ya kati kano kahafu ko badde ogambye oli waba akaguzi okakozesa akozesa mu one go oba osoka kozesa ko multiple times kiba kitya ante kati dikira cocaine se central nervous stimulant height lastinga nnyo ate kyawukana ku ice bu ice height enzo kumala ko kuva ku saa 6 paka saa 12 naye cocaine yo height lasting ekinene nnyo dakika nga 10 talwako kitegeeza olina okuba nga always waliawo exactly kiva ba ending up nga ba overdose nga tene ngeje bamutolamu yanjawulo cocaine so mu sniffinga so mukozesa ngempiso so no mu smoking. Kati omuntu ali addicted ku cocaine ozo unako akozesa grams nga mmeka kisinzira kwanga it's a party drug kisinzira vibe jali mu party jali mu actually most cocaine users tebatera nnyo gikozesa nga batali gikozesa nga bali ku mirimu nga tayagala kweba kataga wumula nga ino mulimu gw'amaanyi gwakola obanga ali mu party ate zo party zilasting enaku 2 3 4 kati atogere ku ice ono tugenda koda ku cocaine twa ne drug doza yo yakajja tebaddewo ekimanyi obe baddewo ne abantu bakajibuka bubuuse ice abaddewo ne ekimufudde famous nyombo ice ali affordable cocaine wa bay ice cocaine yes so ice crystal meth uzino drug ebili cocaine ne ice wayo ne crack cocaine wayo cocaine crack cocaine walo no gongambye oli ice glass wayo ne heroin naye wali namu n'omwali wano mu Uganda kyobumanya wano mu Uganda buli drug aweri ate mulimu abanene kyobumanya teri drug eyingira Uganda muno government tejimanyi ko baba government official just because of enguzi nyingi waliwo ebintu ebimu biri inevitable omuntu wa bulijjo ayinza obutakitegeera naye waliwo ebiri inevitable wanayinchi ayinza obutakitegeera naye nga because webuze mafia yani ba mafia beba ba businessmen abalina sente bali successful bakolegana ne government kola business za because balina sente ate government yetaga sente ayinza okwebuuza n'agamba tulaba nnyo nga police ekola crackdown ku njaga weed marijuana kakoola nesanga crackdown ya cocaine oba ice oba choba because by user ekisokerera lwaki kyekugambye kusasamaza they're not attacking the real problem okitegera cocaine mwali abamu trafficking munda mwebali tulina ba foreigner abakipushing abalina sente ba influencinga abantu abalina powers then bakita turning a blind eye n'atunula batakiraba nenga kigenda mu maaso okitegera aisono aze nnyo katale bamukozesa aina effects ki ng'omuntu yamukozesezza ko bangamba asobola n'okutta omuntu anti aiso ekizibu kyayina kisokera ddala nga yogambye brain stimulant ayina dopamine amurisinga obeera happy omanyi obwongo bwaffe bulina reward eyo gyebufuna tugambe ng'okoze ekintu kyeweenyumirizaamu feeling eyo then ebawa confidence basigala awake teri kwebaka then ate ice ekyenjawulo ku cocaine it is a eyongeza ku libido sexual libido balina erectile dysfunction wanga te obo tute ice no oba sexually active oba muzibu nnyo oba muzibu nnyo enaku 2 mwezi ogenda so kati ice oyo abanegira actually bano mu Uganda drug Nigeria basinza okutambuza drug eyo nakubuzeyo kana akantu lwaki abantu bakozesa ice abasinga baluzinga weight olina omulaba nga ali munene watandika okukozesa ice n'akogga ne cocaine ezo drug ezo pills ziziki ezo zonna zonna oluzinga weight ante kati jukira bwogitwala controlling obwongo bwo habits zo okitegera gobera mu party obera mu vibe appetite ebula bileta appetite loss oba tolya nga tokyalya kata mamu that's why bagamba bogena ko esa drug ino researchingako nomanya drug cheno abamu they don't stay hydrated tebanywa amazzi ate bagattamu omwenge ate ng'omwenge mubi nnyo by the way omwenge ate muzibu nnyo nago okusinga ku drug zino okusinga ku marijuana omwenge muzibu nnyo okusinga ku njaga because ate okimanyi mbu omwenge buli mwaka abantu bafa lwa mwenge wekiri naye bameka bafa lwa njaga
so bebine ebituufu abantu batalambula ate engeri bano abantu abalina zi rehab bo bakozesa NGAs ne government bo basobola okufuna ssente naye nga tebalumba the problem bajjanja babana abaze ba victim ne tebakwata ne approach si nnungi tebakwata ne wa drug waweeva gistopinga because tosobola kungamba oba yaga kulwanisa drug olina kati nge mu USA boba USA Mexico balumbanga baddiira bakatero basupplier benyini kituufu bayogeranga nabo ne babafula remorseful ne babakozesa okwogera ne bayuza kubanga oli ddiira yamanyi effects zaki kubanga baddiira batono nnyo ate abakonsuminga nze kati wenali ndiiringa nali sigikozesangako cocaine era ngidiiringa naye na client gwe nagwako because jjukira wano Uganda tulina kye bayita trust issue na client gwe nagwako nangamba approving ati oba kyemuwa kituufu so o kye bayita numbing kikwata nonditeeka wansi w'olulimi kati nze nga ddiira mbasaga gikozesa okumuprovingira nkikwata okugaamu yange okitegeera kumulaga mbu ki naye nga nali sisnifinga because wate gikozesa getting high on your own supply kiri oba business awo ni cocaine no bagikozesa batya tutandikire ku cocaine bamukozesa batya nti kati obunga bwo mbusanze buli awo hakiba kityambu teeka mu kamwa mbuteeka mu nnyindo like heights nkikoze ngawo olawanti wewe kisada genda kikwata escape path afuwe kiba kitya ku cocaine anti basnifinga bamukwata ne bamutereeza bakola bulayini obwo no katokozesa either pipe oba abasinga ba rolling paper lukumi kitwalo kuna papula ka sente kaina then waberawo okumusmokinga obusana omunyira ku sigala akwata kalaini n'akayiwa ku sigala waati n'anywa sigala n'anywa sigala kulaba abakozesa drugs zino sometimes baba n'obuzibu baba ne temper ziri waggulu tuwulira bamu either osobola okutta omuntu otatta muntu gukenya osobola okwetuusaako obulabe oba n'obusungu nga bungi nnyo lwaki drugs zino ziretwa abantu okuba nga bali mu mbeera bwe kyenomanya kati for example cocaine height yayo ejja mangu ate eba nnungi ne weggwako ekuleko li depressed banakuwala ekitali kunjagamu enjagala okugwako tonakuwala okitegeera ng'osigala okyali naye bo banakuwala ng'eri feeling takyagiwulira that europhic feeling takyagiwulira okitegeera kati ate abamu tize personality abamu bantu bali depressed tize antidepressant then abamu tebalina confidence okitegeera kati kiri related ku personality osanga oli nga ye alina ebimunyiga naye nga waginywa emuleetera n'akola kyonna kyabadde aluubirira okukola naye nga wabeera nga ali soba taba confident aba ali soba taba confident aba yeetya okitegeera kyenkugamba then abamu bo baba busungu naturally because cocaine makes you alert aite okufuula alert ekuwa confidence okitegeera so kiri eri gwe ng'egyo gikola ki kubanga n'omuntu ayinza okwogerako ekyo ate babeera bawulira nnyo boogera nnyo okitegeera kati tulaba drugs zino oba olaba ziri nnyo mu ghetto eno wansi oba ziri mu uptown zino zetwogerako of course zisinga ziri mu baana babagagga ziri mu uptown abantu abali exposed abantu abatambuddeko abantu abava mu family ezesobola target market si wano si wa buli wamu target market naye waliwo ezicrossing ne ziyingira ghetto nezingira zitya abaana babagagga bano abazikozesa balina ensonga zanjawulo lwaki batandika okukozesa drugs ate nabo bayita mbingi mu maka gaabwe kati ate bo balisinga kuliratinga ewaka baba tebabategeera basinga kuliratinga n'abaana bamuki bamugeto kubanga omwana wamugeto ye balina engeri gye basobola omu-embracingamu nti ye nabo batalina ssente yaba bamanyi okungeri gy'osurvivingamu akachwiri omuti guyinza okuba gwa kanaana kati omwana wa geto tasobola ate okukwata kanaana agula akachwiri kati omwana wa dooni azze okukubibwa mu geto yagenda okugula amukubiseemu
kati ekityo wekiyingira kati akaculi ke kaki bakwata weed yennyini marijuana bush weed ne bakwata crystal meth ne bayiwamu munga rollinga wali nalo nenateekamu kagundi katono so that lwaki bakikola ono kubanga jjukira enjagala ofuuka tolerant kati wakateekamu kali kakuleetera nobeera hooked nga bakasitoma abasigaze ono ddira yakikola kusigaza bakasitoma n'akaseera n'okaseera okulaga mbu kano ko kanjawulo kati abaana balodi jjukira tasaa nywera waka addukayo wayinza onywera wali safe alina kujja mu ghetto awo wennyini nyinza okuba nina mukyala wange oba omuzadde we ng'alinamu omwana we kati tutegeze ekisada kuba oli wakikuma waneeno n'akiteekako sobola okiwulira nga kiwunya neŋŋamba kati oli akikoze eki kati nze tugeze ninaddeemu wange oba omuzadde alina mwana we ng'omwana ono akozesa ice ali mu kisenge waliwo empunya oli gy'asobola okulya n'amanya nti kati nnoono ali ku ice oba cocaine birina akawoowo naye omala yingira room ko tekafuluma nnyo nga kanjaga okitegeera kafuluma nnyo nga kanjaga naye era omuzadde we waabuukira mbu omwana tali stede endabika y'omwana kubanga effects zaayo amannyo gafa weight loss gye twayogeddeko n'amaaso galina engeri gye gafeedingamu gabeera nga gali lazy pupil kale ekyuka togere ku effects za drugs togede ku weight loss togede ku wali ku busuubu bi affecting ne mu social life obulamu bwa bulijjo tosobola tuukiriza bakita ambitions tosobola zituukiriza nga kati ate mu bayimbi mu entertainment industry drugs no nyingi nnyo bo bali exposed kati abayimbi bano bali exposed nnyo batambula bamitinga jjukira abantu batategeera kintu kiri fani mbu abayimbi bano basikiriza balina type y'abantu gye basikiriza kati omuyimbi yakuba ennyimba ze nafuuka star omwana wa Doni najja oba omugagga najja n'afuuka kyaliiwe be babayigiriza okitegeera omuyimbi atandika takiriiko naye kati olwokuba alina baddooni bamuteekamu ku ssente bagenze auto aguze omwenge okitegeera bino omusomanya akuwadde n'emmotoka of course wabanga alina draga gy'akozesa nawe oba olina oggi kubanga mufuuse bamikwano okomekeza okumulaga nti oli naye of course olina okukola ki abayimbi abasinga draga bagiyize bukulu ezo draga ezo zikokeini kibaziyize nga bafunye limelight naye nga bamubuziza emyaka 5 emabega naye yali tamanyi mbu kokeini mu Uganda mwali okitegeera kyekugamba naye ate nga abayimbi bangi bali ku draga zino ate abantu bo balowooza bali ku marijuana naye nga abayimbi bangi bali ku ice abayimbi bangi bali ku cocaine abayimbi bangi bali ku crystal meth abayimbi bangi bali ku heroin neyo gye balaga mu bifo kuba rag eyo bagenze simanya bali Dubai bali India bali Malaysia baliwa bapromote abantu abali jjuke ba party time babaleetera stigundi ezo drugs ezo kitandika ng'ekyolumu kafune muleme kufuna tulo kanye muleme kufuna tulo fune vibe jukira wedo muyimbi we brand zo li badman kitegeera gwe badman nawe no balaganti badman omya yagambye mali no wano kozo otya badman okomekezo kozo kamukawo nefuka wakanyanga dictionary ona bayimbi bemanyi abayizo omwenge nga afuse star ngalitagunywa before nene kimusuka ko natandika Hennessy olwokuba osinkanye omwimbi agenda kugamba nti nkola nnyo solo kuba ne shows nga 8 ekiro kimu kati netaga okusigala nga ndi awake okombatinga uzino obligation z'abalina abayimbi bano bakuba nnyo okusinga be Jamaica ngo banyibo babize bo babeeramu naye kati bate bo bali exposed nnyo so they know bo bakitegeera era bagambira we era olizo limba lwa medication olwa Damian Marley ina party wagamba I don't kill people like that bitch cocaine they know for them baina awareness bamanyi drug embi n'ennungi kati lwaki mu Uganda muno cocaine ne crystal meth zirina obuzibu bungi nnyo ne effects embi ku bantu naye ate tebaziwa attention bagiwa zino drugs endala marijuana ate wano tuli bubi nnyo ekisokera ddala it is a third world country abantu baavu
okitegeera batu batonya basobola okugula kubanga togambe kagula mu kamitwale 5 kati ng'ovudde ne ku cost price ya drug ogya affordinga lifestyle okuliving olina okulya olaba enjaga yebalemye marijuana ebalemye cause olina okufeedinga mu budde olina okulya olina okunywa okitegeera olina okwerabirira abagaga babasinga balaba amala okozesa drug olunaku 2 akyakale nkya nagenda mu gym nagenda n'awuga kati goba ng'oli ttaano we ng'oli mwana wa ghetto gutomanyiye byakola okedde oli kazigo tobitegeere enjala ekuluma okubira bataano bo bakubeeremu okitegeera awo nyini olaba abantu abasobola okukozesa drug ezo zikokaini biki naye nasigala nga yalikiriya asobola okukira kumanagana n'akola omulimu gwe n'atambuza obulamu bangi nnyo kati bakalanti bange benayina okitegeera bamaanyi nnyo nga nayogeddeko erinnya ery'omuntu omu wano obulamu bwange wabulijjo buyinza okukyankalana bayinza okunteekako embeera ayekajika waliyo netteeka lino lye baleese naye se bayinza okuneekalizamu nagamba olina evidence ate nga evidence teribwa ate kyekindeetera ku one of the worst experiences zenayitamu waliwo client gwe nayina omu kati omanyi bano bagayi time eyo otunda ne kati ekiro oyinza omugyamu emitwalo nga 5 ekiro kimu yes omuzizo baga 5 waliwo benalina nga bagula baga emitwalo 10 kati ate nga kipata ekyaliko ali lunaku lwakubiri talina sente zimukoze ki zimuweddeko kati nga akuyita ng'ayina kati waliwo yampita time ino alimbera ku Gaba Road kyali yali abeera Ministers Village n'ennyumba gye nagendako wa boda ya droppinga ntuka mu maka g'omukulu ne drugs ojja nazo bulungi zimba nazo mutuuseeko yali ne ttaano we nga bali mu party ya ttaano we namulaba because the previous night twali ku bale bayita exo lyagwa simanyi bali kyaliwo yali lya tabu nnyo time eyo so ngino tuukawo sajja nga ngamba soko mpeyo gram awo anti jukirede yanguzeko the previous night omuwabo wi ngamba why sikwata muwa sajja nangamba okimanyi mbuno wampadde maali enfu nemugamba ate kitya ate nga tenge mundu tendi wano kugambye abantu abakozesa drugs zino bali abasinga bali powerful bana abagaga ebyaddala balina connection bafunye exposure zino drug nga bali bagenze mu university yo Malaysia London wa South Africa bikije babiyigidde ategeza chagamba exposure nayo enamu disadvantages kisu kubanga omwana peer pressure ogende William Boy gachikati omwana wagenda ku University of South Africa gongo omuzadde omusindiseyo olina kusaba fune mikwano mituufu okitegeera kubanga bangi abagenzeyo ne basoma ne bavaayo nga tebalina buzibu then waliwo abagenzeyo ne bafunayo obuzibu togedde ku effects kati gwaliddiira ng'oli mu drugs zino effects zogeddeko buli kimu tukyogeddeko oli ali atulaba tugeza alina mutabani wa muwalawe ali ku drug eyo naye akimanyi biki byosobola okukola omuntu oyo komujja ku drug eyo kola ontamu kwa rehabilitation nga bagamba sente nyingi wa family ayinza okulabika nayagala kikola mu magezi ayinza kikola atya ate ekibuzo kyombuuza kirungi nnyo kuza abantu basinga baddukira rehab naye nga ate omwana tannatuusa agenda ku rehab nga so okukyuka nga tagenze na mu rehab kubanga rehab bo bakozesa amadagala tebalina nnyo kyamaanyi kye bakolera abantu bano naye nze kati nze omwana wabayina addict bannosooka ne mulaba behavior ye nga akubye nembeerako naye nga ali soba awo nenfuna approach entuufu bangi bensobola okuyamba because ate kisingira ddala nina mikwano gyange ne baclient bange abamu bafuka mikwano gyange for a very long time nga nakugambye erinnya offset nja kuwaamu ebyo example ezimu nga tuli offset bebakola tosaana kikkirizamu bakozesa drug zino nina omukyala gwe manyi yakola mu MTN eyo naye nga liko heroin drug nzibu nnyo ninga akola emirimu gye alina sente ze alina family ye bulamu butambula bulungi abamu balina mindset balina minding eri strong nnyo okitegeera nga basobola okwaccommodatinga nga olina gambe mbu olina drug nga tonagikozesa nogikolako research n'olaba webe kuyisa bubi giveeko
okitegeera tolemezaamu wewe kubero no kwebasa no takola kiba kyenchoji wanzo kyo kijiddako oba ino kita ononye ekiddako ononye kikolera kyosobola okitegeera kyenkugamba so abaana abo actually abantu abali eyo abo bali eyo abaana tusookogera nabo nga tugenze mu rehab bakuba ddagala baterekera effects naziraba manye ebizibu bye bireeta bana by the zino drugs zibaleetera okubba okitegeera oli nga sinte abyembu mubbi olugwe weyaŋŋambako yatonda emmotoka ye emitwalo ago ne business ziggwawo bwekiri yes because kati nervous system yagikyusa edependingira kweri height edependingira ku stimulant eya drug lwebateriiwo so kati focus ye ey'obulamu bwa bulijjo era relationship zaabwe zifa olaba omuntu munywa omwenge obufumbo bwe bufa lwakunywa mwenge okitegeera taddaka okitegeera sente ogenda okulaba azikozesa mwenge ne kati oluziri drug business efa kubanga height wekwatira ogenda kukwata mu kabbo kubanga abayimbi tubalabye ababadde baali bayimba career zifudde lwa drug ezo n'abantu kyasobola kubaako nakyakola n'abayimbi abamu benda baku TV awo interview ngamba manyi nengamba ono kati yali customer agenze n'ogenda ngulaba agenze okitegeera abamu bambi bagezaako ku fighting addiction eyo bagiveeko but si kyangu ate tasobola kuvaayo okwerangirira okitegeera naye nga afiira erimu mukimugunyu ng'asirise okitegeera naye nga drug zibatwala sigenda kulema it's a very very big drug zibatwala bayimbi ab'amaanyi wano obufumbo bwabwe bufudde lwa drug kariya zaabwe zifudde lwa drug bakyali mbwavu lwa drug cocaine na ice cocaine drug ezo zonna baziteeka because it's short lived batogenda gikuba ennaku bbiri munaku bbiri omisiza appointment omisiza shows obadde olina interviews olina ogenda mu studio time ogenda okudda olunaku lwokusatu olwedde oli depressed happiness eri egenze n'ogiddamu buto genda okwemeza wiiki ewedde tolina kyokoze ekitegeeza abantu abasinga bali mu depression drugs zino zeta depression kati height weggwako oddayo omweri obeera te depressed nnyo ngulaba okomyewo mu reality olina kuddamu kukozesa height n'okola ki kikunambi tulaba buno abawala abawala abeetunda bakuba no bamalaya bafa boku street bali mu height bali abeeri waggulu ba escorts bakozesa nnyo drugs zino lwaki kiri bwe kityo anti kubanga bazikozesa because olaba bebakana abantu bebatayagala omanyi sex is a divine gift from God okitegeera kati bebakana abantu banjawulo abalina emize egy'enjawulo kati okufuna vibe eyo alina kuba ku drug ate nabo baziyigire eyo kubanga afuna client nga client akozesa cocaine namukubisaamu naye ayigira ate abawala bangi nnyo abali ku drug ezo because right now tulina mu trend y'abaana abawala bana Uganda abali nnyo ennyonyi simanya Malaysia simanya wa nabakolerako business eyo Malaysia Dubai wa India simanya wa abana Uganda bangi abawala abali eyo ate bali mbiyumba si bakadama naye nga bapostinga bali bifo bya bbeeyi bali mbalaba abo abasinga kubba bakozesa drug ate bebayigiriza n'abayimbi kubanga abawala abo ojjukira balinamu ku ssente kati agenda okujja eno okitegeera n'afunayo omuyimbi we ate bafunayo ba upcoming akajja ditageti zaabwe n'abanga munegula mu bulamu bwakabi okitegeera amuletedde ekikumba kyonna amunegudde amutambuzaamu biki ate abakozesa drug nga bamuyigiriza n'obulwadde nabo babuleese kubanga ate naye waliyo STD zanjawulo okuzaffe eri balina zi happies fetuli eno tuli mu nziku bo balina zi happies zirinda kati abaana bagenda eyo bajja eno abamu treatment bagifunira n'eno kati nagwa mu kaboyi gwokoma kuwoza mbu nina mukazi musama kumbe tomanyi kyoyamba nayo kamukete kabeera kakikubira China kumbe kakulwaza ziri embi okitegeera kyenkugamba so abantu betaaga exposure because kankugambe olwokuba obwavu bungi twakalaba social media yakajja sibbanga ddene kati excitement mu society nyingi excitement nyingi nnyo abaana bakalaba ebintu bino okitegeera kati abantu baffe bali ku ekyo
kiringa n'ennyonyi edda ennyonyi muganda wange nga kizibu naye kati nina omuntu gwe manyi alinya ennyonyi buli wiiki alinya ennyonyi emirundi 2 n'atwala emmere babayita ba transporter n'atwala emmere Dubai matooke biki n'akomawo okitegeera wiiki alinya ennyonyi emirundi ng'ena aba ku nnyonyi naye nga wamulabe ng'olabira ddala okitegeera kyegamba so trend zikyuse naye nga batulaba bannaye eno programu eri education twagala kusomesa abantu ku drugs tugeza kozi promoting obachi nakulabisa exposure ubeereyo mwana ghetto youth ngoliyo naye ngoli sharp ngomanyi bino gyebiri ayo drugs ya ghetto youth yabachi uptown kwate ghetto youth asola ku affording ice oba cocaine ne ate ba uptown be bajje eno ne bagireta mu ghetto youth okikwatirako obeere sharp omanyembo oli wairete yeru siwe okubambwa ate toto wa doni akugulida akakomando ate olina kugondera buli kimu onosigaza akavimbo ko mwana okitegeera manyi abaana bagonda nnyo kyekimu n'abayimbi kyekibaleetera obuzibu okitegeera buli akoleddewo obuvaka obiki so gwe omyalina wagamba kino nakulabisa gotwabaanwaiti balabisiza abayimbi waneeno ne basimba layini lwamajja tubirabyeko by the example nyingi okitegeera kyekugamba naye olina okuba nga oli solid ate obeera solid respect eba y'amaanyi olina okuba ne boundaries sente ejja kujja mu time yayo entuufu mwana wa doni aze akutaddemu awo plane naye ate agambe waliwo kano omugambe kome ku kyentegeera biribyo bireke waliwo sitode wanyumizaako ye Rwanda client yakuwamba paka Rwanda so katuwe nga tumaliriza akawooza kati embozi ye Rwanda na client olwo teyampamba twali ku exo nga yalina programs ze zogenda e Kigali alina girlfriend we yali azadde kati tubyawo galina ngambo ina passport ne mugamba weeri nagenda ekoji kime ojje ne maali ate omusajja pulidde passport niba misinde funiyawo kazugu njikimye egaba road seri wala na ekizo bwekiri nkomyewo omusajja mugambe maali yino nangamba kale nakyaligo natumya yambalanga to size ki imugamba 44 mimi inaleta ninya yandetera jini zali 2 esati 2 ne pair ya canvas emu nene bamuletera bazali empale zali pair nya sati zali nya naye yalina pair 2 yezengato super custom ngeri bweru twagitulamu abantu basatu driver nze n'omukulu nekaba paka ekaba tuba akatuka entungama nangamba ina mali we mugamba we nitandika mu babaga ngakuba mu motoka tuli mu vibe time yenze kuba ichenge ndi kuchenge cyange ne client obulamu buli simple wedi yampatida advance nganze nakwasira na $2 2 nga ziri mu nsawo tutuse twakozesa mirama boda ya mirama mirama je twatuka mali negiteka wansi wengato socks tukayo kati mirama boda ye Rwanda bwe kintu kye bayina kagunda kakebira luggage ngaka ku airport nete bayina zi scanner to wadi sniffer dogs ibiki sniffer dogs tebiro because it's a border yuke abantu abasinga batufika ku nnyonyi kutwala mu nsi ziri ono wansi security wajifa konyo chama yani tuyitawo tuyingire Kigali kati omukulu jukira wona tujide tuvuga abadde akuba kati ngateze sinabafuna experience y'omuntu ngali overdose overdosing mu processing asimanyi tutuse Rwanda tutuse Rwanda twakifo kitaba Remera babayitayo batya kino kye twatukamu tunayingira Kigali twatuka mu kifo kyongo mwala jabeera naye ate twatukayo gaina taniko gamba mbu nze ne driver tumwogerera twagala mukuba twagala mubba nga tebikwatagana ate nagamba tumuvuge tumutwale mu ddwaliro bamukebere ositegeera driver yitaina kyamanyi kale nko okugatta ositegeera tuba tugenda agame driver emirira twato omwana wa boda ya tuli mabega driver yasiba instantly mwana wa boda n'atomera motoka n'agwa abanyanda ne bakungana bote balekana nnyo ne bakungana oxini nga nyingi ajjeyo sente bino ebye Uganda agakuzisukira abantu kusasamaza ate nge Rwanda ebyo si birungi natya nnyo n'engamba omugezi kuva wano okitegeera naye nga simanyi nvuddewo ntya ode watuuseeyo simanyi basi ya meka
Tomanyi na weeri. Ozegira simanyi nga sibitegeera naye ng'omyayo yakoze ekyo overdose ekyatuyamba driver yali amanyi Olunyarwanda driver n'abakakkanya awo gayi ne twakozesa force tumutabukira mu motoka nze kati nenkirealizinga later mbu yali avuddeko era nagaba bugambi driver vuga tumenye kalooji ak'okumpi omukulu akoleki naye nga tekiba kuba ekyo abasirikale baba kujja accident eyo yandireese obuzibu banditukebedde ate Rwanda basiba muganda wange basibira ddala muganda wange era singa tetuli wano naye mukama yanyamba driver yali amanyi Olunyarwanda n'akakkanya embeera kyali twamusiba busibi kati nakalooja awo n'apowa nga tumaliriza oyagala kumanya drug erina erimu ssente wadiringa drug yakabukadde bumeka capital wange ya milioni 3 capital nakozesa milioni 3 inalinyisa capital paka ku milioni 8 naye misuse banga yali tono miezi nga mukaaga awo wenyine mbadde nzigira nti olya drug erimu ssente gwe waleeta ogikozesa ng'ogidiringa kyo ekyakuleetera ogamba nti kati drug sigiddamu kuguza wantu cocaine kambiveemu kambyesonyiwa obeera paranoid nga ddiira likya kiririgo paranoia nyingi then ekirala baclient ngaabo benkukati ngo incident gye nalina ya gun point then omanyi tosetolinga ate engeri gisente ozifuna mu mbaala okitegera oli mu party nange ngaba client no basanyusa yange nabajoganga omanyi sente z'amangu mwana tolowooza nnyo boy kizibu nnyo omanyi nti nenki ogenda funa okitegera ate kati baba Nigeria bwe kibawula mbu bo bali kuki babanga bali kukyeyo okitegera bo babanga bali kukyeyo ate bo tebaba na paranoia kubanga balina protection kitegedde neka yatenze ndi mwana wa waka dilo mu Nigeria taba nnyo nagundi taba na wasi kubanga ye kisoka protection weri wano si waabwe asokola kati kyalina gwayagala protection ni kyebaawo kati abasajja abo nti balina kati no omukwata avaayo oshega kyegamba neka tugobo otidde kubanga twagenda nga munyege bakebera security tight yali tight nnyo kati wawe bakwata oshitega kwange zimu twaziteka nga mu bibiriti nyege tebakkiriza bibiriti oshitegeera omusajja wakagulawo n'abazibaga naye kuba abasirikale abamu nabo tebazitegeera ate tebazisuubira omusajja agulawo akabiti n'alaba mbozo bbaga naye nga tazitegeera n'akasibagayingira ekitegeera kyegamba so n'abasirikale nabo balina obasensitizinga babalage tulina DEA wano e Uganda actually offices zaabwe ziri Ntebe naye bo bali focus nnyo ku batrafika abafulumya abayisa ku airport n'abayingiza naye wano webeyingidde wano eno bikibi tewaliyo nyo kyamaanyi naye kati kyandetera ogiva mu paranoia nali seebaka teri kwebaka kera nti teyebasa kukubira amasimu otuuka n'okoowa n'ogamba kansigale naye ku kiddo ng'okooyo okukubiranga jangu buli kaseera then kyafectingamu ne personal life yange relationship yange time awo nalina girlfriend awo egi naye olumu enazuuka ku saa 8 client yankubira saa 8 ez'ekiro mwana akanya kubuza olagawa amugamba najje ngenda okitegeera takimanyi nti oli mu gundi kati yanzuula naye engeri yanzuulamu yali fani alina pate gye yaliko kubanga naye alina mikwano gye bana ba loodi alina pate gye yaliko ngati nga pate eyo bakozesa ki bakozesa drug nga bagamba odiira kati erinnya lyange bampitanga mahone erinnya yange ya street mahone bakimanyi era balaba bakimanyi erinnya mahone era odira bameta mahone bampita mahone gaga odira bameta mahone abeera ku budde abeera smart biki bameta mahone ati nga bakubira mahone simu mahone ajo delivaringa ne drug zonna biki ng'omwana ali muli ali ku pate ne mwekanga efuna ne twefula batemanyi kyafectinga relation ati kati awo byakyukira ate nekyalo manyi gye buva ne gye budda n'ofuuse kibando otya okitegeera nga si kya mukwano wabula abazadde enkuza gye batukuzaamu omanyi otuuka n'olowooza ku famire okitegeera noba olina firimu zonna zozanya ez'ekisiro otuuka n'olowooza ku famire nogamba banandaba batya kanalina pressure neŋŋamba kati omukadde wategeera mbu ndi mbino okitegeera kubanga nina ab'eŋŋanda n'abaganda bange abato okitegeera so
it was temporary nakirimu temporary ngamba kanchivemu ngandaba tekiri worth it kitegera tenga sente zinga weziyingira wezifuluma katofuwa bivaamu kati abantu abagala kumanya okola ki right now kichokola nabivaamu dda myaka wayiseewo koze kitu nakirimu 20 nakiyingira 2018 nekivaamu 2020 myaka ebiri nekivaamu 2020 banga libaliise kati eringa calling ya Mukama mbu wali business gye nalina yali ya bbaala ntunda mwenge ate nefuna side hustle nga yandiddiira kati ate nga olaba mbu oli abadde muyimbi kati ayimba gospel wabadde muyimbi kati afuse pastor ngolaba so mu Bible yali atta ababuulizi b'enjiri aina maana afuuka ate nga aina kyekyamussa so kati nange calling eringiyo mbu ate kati tutereeza bulamu bw'abantu katuli ndi fitness coach ate njegezaako kutangaza abantu mbu the best antidepressant is exercise. Abasajja bedda tebalina depression, bajjajjaffe tebalina depression kubanga balinga busy n'emibiri gyabwe so okutambula okuva enajjera paka nsambya toyinza kuba na budde bwa stress kulowooza mbuki yala nga zinkuba nnyo ng'otambudde okitegere oba mukoowu nga tolina budde bulowooza kuyala naye kati abasajja balinya boda balinya mamotoka taxi nakuzo ntambula n'omuntu paka wali n'agamba yabise okitegera so tulina okuba physically active so abantu bafuna stroke teriko mbu oli munene oba oli muto oli mukadde osofuna accident ya boda n'ofuna stroke nga boda yekubye ekigo n'ofuna stroke okitegeera bino mbwobadde oyanika ngoye n'ogwa wansi n'omenyeko ekigere mbi ekisiru naye nga lwaki bone density okitegeera amagote tegali solid bulungi so twetaaga okukoleza owe liri very very important ne ba drug user ate mwe mwetagira nnyo ddala zowe mutuyane Bob Marley yakubanga nnyo omupiira abantu bo tebamanyi ati oyo yali atuyana because smoke eyo ata skin oba obadde mweru onywa nnyo sigala oba enjaga otuuka n'oddakeninga because powers ezo kwekiri naye oba otuyanamu powers zikola kizeggula so mulina okulaba mulina okulaba nutrition yammwe togenda kuba kiti oddeka komando okitegeera kyogamba wekiri odekati mazigeso making sure ali mama nama katogo wakasetinze kiyogati wekiri kibongo akyogala kya mirego kibongo kiba kya lwasa wali nogattawo nofunamu ku savu esavu mwana esavu inabamu n'esavu mwana nze nkubuulira mulo kati akwagala kunoonya kya gy'olikolera ku gym kibi kuba tubagenda labyenzo ga musajja mulabi oyo alina advice ennungi nino omwana wange akozesa drug netaga omuntu amubuulirira basobola kufuna batya social media handle mujala Eric Raphael 1962 independence ya Uganda Instagram wao so gym gyendiko eri Bulindo kira bagita Wike Life Gym muje tukole tukyuse manyi mindset yekola buli kimu kukyusa engeri gye tulabamu ebintu engeri gye tulowoolezaamu ebintu kyekigenda okuyamba ki society eno kati kyova tulina okunegula tulina okulabisa okitegeera mwana wa geta ali eyo kera ku makya kuba baaga kuba ekisada kyo naye ng'okuba ku baaga otuyanemu okitegeera bamu bu push up okitegeera osigale ng'oli fresh ng'oli ne wakulaba tasategera ng'ovaako abasajja bangi abaginywa nategeera kugambye okitegeera kyenkugamba so twerabirire tutekeyo tuleme kubanga ekera ku makya odduke weetoololaawo oddeeka opoyo bekisada toyinza kuba kiti kumacha webase ozukuse woti okizeeko uliddemu akakomando ozikidde ozukuse wosi muze mu mboozi ogenda saizi no okitegeera kyogamba so twefeeko tulemera terabisa kyuva abayebjaga bajoogerera mwana okitegeera boogerera ku marijuana okitegeera lwambeera engeri gye twekaalingamu naye tulina okwefaako
tubeere nga tuli clear Shatter Empire no kyemani tugenda kufuna episodes endala ezijja mu maaso twongere okusensitizinga abantu ku drugs zino n'ebisigadde ate tulinayo ne problem endala y'abaana abana-Uganda communities abana-Uganda abali ebweru ate bo bano balina ebizibu bayitamu abali e UK abali US bazaliddeyo abaana bali muyita mu bintu bino ate tebayinza bazza kumanyi lwaki abaana bwe bali nga abato babatiisanga Uganda mbu punishment nga obeera wano esite muzeewo nagamba otefuga nkuza mu kyalo nkuza Sakala kati nabo babeera UK kati ate nga ate tulina bayambo manyi otuusa ku environment ne kirefreshinga ku mind yaabwe kati ogenda mugamba otyo okudde site atereere nga wamutisatisa ate punishment abatayinza kulinnya nnyonyi ate bamanyi right zaabwe naye nga bali abaana maani bali abazadde bannayuganda abaana bali mbisiyaza abaana tebali straight abazadde baliyo teri ayamba abaana tusobola okwogera nabo tulina obutabo tusobola okumenga omwana n'asoma kuba tutandikira na mind kukyusa bwongo bwa mwana bwa muntu yes tulwanisa tutya addiction abamu betaaga ya substitute ng'oli omwenge gwamulema ovaako nenga tusobola ogusubstitutinga n'enjaga nga oli sigala yamuva nga tusobola ogisubstitutinga n'ekirala nga kiri leesa okitegeera kyogamba nga kiri leesi ku ekyo kyabadde akozesa okitegeera kyekugamba yo so muleme ate kuddukira nnyo muzigundi abantu mulina okusooka ne muba understandinga mugende mulina okulumba baplaga baddiira mugere nabo bo be bamanyire balina engeri gye bayinza okukola ki so tulina kukwatira wamu naye nga ate nga mu myaka 5 okuva kati mugenda kuba mubiraba bwekiri mugambe ate Shatter Empire atwalugera bwekiri so nenga yababaddeko kyakabi nnyo tugenda kuba tukola episode ddala maasa sensitizinga Eric wali wanene obasomesa buli kimu Shatter Empire mwe bale kubeerako